Hi, Daddy Grana. I'm okay, Sebo. How are you? Assalamu alaikum, Sebo. Uno mkulu. Omukulu. Daddy Grana. Hello? Ogamba otyo omukulu Prince Omango ombuzeeko ssebo. Ndi bulungi anko ogamba otya? Webale kulabirira mama Grana okufuuka bulungi bitya. Ate weganye mama w'omwana wo ssebo. Mama w'omwana kyawufu ku mukyala wo. Abadde ki? Waji? Mama wa mwana wo just mama w'omwana. Mukyala wange munange mukulu ate mukozi aba yasoboye yetuusa akati ne yeepaako. Naye nawe webale mubeererawo, webale mubeererako munnange. Olaba kati omukubira kituufu, olaba omukubira kasimu n'omubuuzaako oli bulungi, wasibye kaviiri akalungi. Ennaku zino tova na mu jjimu oba mwamuyigiriza ne jjimu ssebo. Wakirungi ng'okwatagana oba muyimbi n'okwatagana mu ngeri emu oba endala obusungu tebalina kyebukuza. Kituufu. Kyamukisa mulungi wengezaako Oyanjule. Wama Tata Grana engato azikuza bali bafiiki. Era njagala ompe ne ku ssente ndyeko kuba bangayo olina ku ssente gy'oli kati. Azina ye. Nkuwendulidde Tata Grana. Naye nga muganda kubanga nenakyalo olimuyamba mu ngeri emu endala kubanga twaga tumuyambe mu ngeri emu endala naye. Ssebo. Kati omwana ye ali atya omulabirira kati? Alyoka amulabirira okufa. Olabanga nyini emboozi kati nawe mamubanja munange. And family. Naye kati omukyalo no musinkana munemyamu wadde biri byaliwo utosinkana netwogera ate obulamu bwe businga nnyo enkolagana yasigalawo eri temwewalana ate bewalanira ki era mesapoti yange ngimwa mu ngeri yonna kukola hambe kina buzibu nabona naye oli mukwano gwe Just baby mama. Nange ndi mukwano gwa Oma. Olaba ne b'omusanga n'omukyala tonyiiga. Ate bamwano bamuwa. N'omufunira abakyala. Registering Tolina bbuba. Alina omutima omulungi, he's a good person. So nze mumanyi. Mbamwani bamvuga speedi nakira nga gule oli antutte. But I love him. Ne bw'akoma onagamba mama Grana tuddemu tufune. Na moving on naye ya moving on. Olina omusajja kati? Seetaaga musajja kumulangirira wano lwaki mba n'omusajja ale ne mwogerera wano. Owange si wakwogera ku mawulire. Niyo nga amuleeta mu mawulire. Unasemba okubeera n'abasajja benayogeranga mawulire. It ended in tears. Ne Jova Luzinda naye mbu naye. Jova is a sweetheart, he's a friend. Jova Luzinda okakasa is a friend. Yatuuka naba. Nakati mbadde naye Jova. Aba mukubireko. Mukubireko nga tuli wano. Neba ne Grace Kani w'ebiseera ebyo. Owani. Henry Mwanje bonna abo. Wanji mama. Henry Mwanje naye omwegaanye. Nkyonsibako bantu. The relationship zange zibadde nga mawulire. So tonkakaako bantu. Naye Jova Luzinda ye. Jova is a friend.
Jova is so much of a friend. Antegeira, ampulira, ata. Tukase semeo. Nokati kwense hiyo. Simu ya hii yali kurecording. Grace. Wana kamusumbu wakati. Grace. Kale kitegeeza botunulira bwe comparing nga bwe wali dana kati. Oli totally different. Sure. Mbuuza gwe. Enjawulo giraba weeri. Botya. Omanyi tosa kwe comparing nga. Ati luli wali weesuddemu akazoole akamba yaaya. Ng'ekyokola okimanyi? No, osobanga abantu balowooza okimanyi nga tokimanyi. Ne kati ebyokunywa ebyokozesa byonna bivaako kati. Nga nange nagusala. Nagusala. Wagusala? Baguyita bayita okukakkana. Kino okitegeera mu bbanga ki? Saa kwennyonnyolako nako okwennyonnyolako but kyensinga okumanya Mukama ayongera okukwasirako. Namutegeera nnyo munange. Nyamani ndewe gali wana ina Bible zange 2. Emeri mu Luzungu endala eri mu Luganda. Yesitegedde mu Luzungu mbidda mu Luganda. So like mane natuula. Kino tulaba nti kirina engeri gye kyafeebyamu music career yo. Kirina engeri gye kyagikosaamu. Katonda wanaaba ayagadde nja kudda mu mbere wa kabi. Nawe okimanyi kati tokyali wa kabi. Ndi wa kabi dira. Mbuuza ate ogambe. Tosobola kunzijjako ngule yange bro. Ate ng'oli muyimbi mulungi Grace. Teba wandaba ku stage ne Palace. Anti byembuuza byesitegeera. Anti gwogambe. Obwakabi bwange kyobola nkutunula ne nkupima. Ayo nonyigira nga Grace apima abantu. Ombuuza ebyekidongo nawe. Kyendi nkimanyi. Olaba bagulana. Ne mwana w'obuwala omulungi. Nina bingi like. Katoli tosuubira kuddamu kuzaalayo mwana. Nina nfunye omusajja alikiriya. Lwaki ombuuza ebyokuzaala kati? Ndi busy olaba onsanze ku mirimu ontawaanya. Nja kuzaala njagala nnyo. Onoonya musajja mutuufu, abasajja bayaaye. Sena gangu noonya musajja. Ato bane Grace. Oba nkufunireyo musajja. Naye nga siwa mu industry. Nfune ya musajja. Ndi wa kabi already. Abasajja balina okunoonya sinza ino bano. Balina okunoonya. Ne kati oba oyagala funa musajja, oyagala funa musajja kyenkana, musajja kikaaki. Yamanyi mwana. Kati onsanze wane eno twogere ku nga tali mu ndongo, nga musuubuzi ki? Ndi busy. Ndi busy. Grace njala nga wataddeko mpanvu. Zinako obuzibu? Ziri okay. Ziri okay. Kali zino ziringa museremeka. Bazikoleranga mmeka. Bajagamba nimba. Ayogera ababuuli mwana muwala ali eyo. Abamanyi ebyenjala gye bali. Kuba ndaba wataddeko ne buggolo. Sizabe emitwalo 25. Yeah. Ku kashemo oyagala ate nkubira abantu akalango nga tebannasasula. Mitwalo ameka? 25 butono buno. Emitwalo 25. Ate wigi ya meka? Wigi ya meka? Wigi yange nagigula dda. Ate ne bafani bange bangabira wigi. Nagigula dda sente nyingi. Ati konsonze wano uli oyagala kunfugiriza. Mbuuze buli kimu. Musically kiri kitya? Oyimba ku mikolo nnaku zino. Yimbira ddala abantu banjagala. Nenkya ndi wano ne mukwetegeera nkubire baba bati omulabe tulina omukolo gwe tugenda oyimbako wano. Ewa. Eyo bayita oluweero. Tugenda ffenna wano era wenva wano bwengenda ogenda meeting then. Management empya ku treatinze etya. Oba wagigoba. Mwale mukwatagana. Management embanji sabire funa omuyimbi omulala. Ate gwe yali efunye. Siagiremu naye nsigala mpata tange Nkulu Thaddeus Katumba ekitiibwa. Mukyala we baba bata.
wali ku loud baba bata inze njiriko baba mbadde ngamba nti nkwagala nnyo, that is all. Era oli ku loud yange ndi ku interview, nkwagala nnyo, that is all. Bade bagamba oba tonjagala kimala nyinga akwesibako amunenze mbanjagala mmanyi baba bata. I know. No, I know baba. I know baba. Hey. Okay baba. Okay. Oh. So, management mpe yali yakakusayininga wagidduseemu Grace. Nasadde se management. Ki ekyabadde wa? Nagenda mabega awo. Tebalina buzibu, just ebintu bifailing out. Byaganye. No, tokyogera nnyo baganye like. Ebintu byonna byonna ensi tufailinga naye. Yeah. Wabeerawo ekiba kiddako ate still. Ne tata wange musigala mu ekitiibwa. Thaddeus Katonda. Mukulu Thaddeus, yeah. Taina tabu. Watulaga nti omulundi guno nti muyimbi avudde akusayininze agenda. Sina bingi byakwogera ku ekyo. Naye nkugambye ekyo. Tatange mwagala nnyo, mwekitiibwa mwagala. And njamu making a proud one day. Ebyo byayita kati. Wanda ate nga yali already akusayininze ng'ogenda kukolayo. Ng'ogenda kusayininze mu gundi ye. Kati oba weebuuze weddemu olaba otya? No, tukolera abantu Grace. Mukolera abantu naye kati omulundi guno ate ki ekyabaddewo ko tonawezaayo na myezi ebiri gyaweze. Anti siriiyo. Anti ogaye wafeirinze ebintu byaganye. Ki ekyabireetedde okuba nga bikaluba omulundi guno? Ate bwe mbasala akwogera kunkaka. Oba ntuga bantu bategeere. Nkutugere kuggyemu emboozi. So twogere ebiddako naawe. I love my daddy. Yabalekwera supportive jendi. Nga bwe nayagala mukulu Jeffrey Lutaya, bwe nayagala mukyala Makula ne tata Bujingo. Bwe mwagala nnyo. Luli abadde anoonya Grace abadde ayita wa Thaddeus. Kata kyayita wa Thaddeus. Bakubira nze. Bakubira nze. Bakubira ggwe. Twakyakubira Thaddeus. Yeah. Era esimu yange nze ngikwata yino ntokirabye. Ngirabye. Kati anoonya Grace Khan okumubuukinga. Akubira Grace Khan direct. Era afuna nze. Naye nina abantu abanyambako. Nina timu yange Hashim ne Shidi. Dewe nkola naboka. Nabatambula bulungi. Bakusayininga towezezaayo na myezi ebiri tokyaliyo bana. Abadde yagala kola otya? Ani buzibu gwe buzibu oba management kyewaddamu bwe buzibu. Tebakolera bintu bye wali oyagala. Kiki obadde onoonya buzibu onoonya tutambula batte tutambula. Nedda. Obadde ki? Otambudde ebbanga ki? Buzibu ki? No, otambudde nabo kale ebbanga ki? Weeki 3. Weeki 3 ne Grace Khan olimba. Weeki 3. Nyongo ine ndaazo omanyi. Weeki 3 bwezi tyemu 2 n'omwezi tegwawera. Mali nsaba interview tugikomekereze. Kama atuwa omukisa ayi Katonda omulungi ow'ekisa ekingi Mukama omulungi. Thank you so much for this interview. Ogikomekereza na Sarah. Mr. Ibra and everything that he has webale Mukama musobozesa. Weyako nange wano okunsanga. Naze gula bintu byange accessories naye Mukama gwadde omanyi nti kirina okubeerawo olwali. Interview agikomekereza na Sarah. And Mukama webale twagala webale Mukama tusaasire ebibi byaffe bye tukoze tusobye tuli baana b'abantu Mukama. Tusaasire munange ate otuterewo omukululo tuterewo obulamu obulala. Ayi Mukama Katonda omulungi saba byenanga tuta mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amina. Interview gimaze na Sarah. Amina. Gama amina wadde oli musiraamu. Mwali mwasayininga contract emirundi. Naye mbadde manyi ewedde. Sinanze njogera birala. Contract mwasayininga ebbanga ki? Interview ewedde. Nsobola okusituka taata. Weda tunyumya. Amalizeko bye mbadde maliza naye nsanyusa okulaba. Kale bampe ku ssente ggule. Kakafu. Size kuwera mu kamera. Yo lwaki? Ezange ozimanyi. Mobile money. Era ne Grace nompa ku ssente bannange. Ena kocha kizibwa nkoche wana. It's okay. Deke yabane sente zange mulagira bulagizi. Mulagira ko. Era mama grana. Oyabade mama grana. Grace Khan. Omuyimbi waffe w'eggwanga. The best
female artists we have in Uganda, the vocalists. Yo mulaba anyirira. Anyirira sawa yonna agenda kuzza ku mwana. Mumulabye bina abadde linyenya bunyenya bweriki. Era sawa yonna. Nga mumulabye. Grana must shine. Grana must shine. Mugende ku Taufik Media UG musoke musubscribinge musharinge. Aga bana wana ngo unya bulungi. Ngenda kwigiriza ekiwoowo. Ekivundu baba lokyokyeko kuba kuwuli paka kuwulira. Don't mention. I don't mention. Bana ye kivundu kikwa. Obulamu kutwalanga bo wabubala. Mune mbadde wano nenkusange wa dairy phones and accessories. Nkolagana kijoyina naye kwa kiki. Yanguze ebintu byange bene. Ate, he's so patient with me, he loves me. Ogula mabanja nakuguminkiriza. Kati omuyimbi ayimbidde emyaka 10 nga ggulo so ogula amabanja. Just akulaga nti kino si kituufu twala kino. Yugazigale laptop yange. Oba mugulako laptop oba mugulako simu. Buli kimu gwe buli kyolaba nina amanya biki ma cover phones everything. Yeah, anguza. Aguza. Ate mubeyi ya kibanja mpola. Nedda. Nze ngula mukashi. Ogula mukashi. Naye ngula nga manyi kyenguze kiri ku muzuli. Nga tekiriko bino simaya bakifeze bakijja kunassa kugamba ya kutegerera mu bya accessories. Ya kusasudde. Akusasule sente mbidirivu. Okonzivoola. Sinza kuvoola muyimbi wa Uganda. Zivoola daba. Na kuvoola ki? Anyway, sinza kola ani aganda. Ndaba otaddeko nyirira okufa obufi. Katonda. Waddayo eri Katonda. No, si gamba mbwe ekyo nga bw'ekitutte naye otuuka n'ogusala n'ogamba munaye kama take over awendi. Sakweyogerako nnyo but naye bwe naguza. But are you okay? I'm very okay. Very okay. Are you for real? Yeah. Very okay. I spend most of my time in gym. Nkulabe ogezze ne ku bina. Yeah? Grace ina bina. Grace bina tewali. Si aina bigambo. Mama Grane bina lulite kwali naye kati olabika oyina emirembe. Ebintu? Emirembe gwalina ogyewa. You talk to yourself. Stress wayina nyingi. Kikyasisinga okustressinga akoze kati olaba saa zino okulamu bizibu kubanga mwana wange alabirira omwana wange Bujungo dadi Bujungo yamuyina omukyala Makula gwe nandigaye nti grana stressinga weganange nali noonya ekintu tadde kumalawo kiraba nga omanyi sina bigambo olaba bigambo byanzigwako simanyi kyakwogera sijja kulimba naye Mukama yalina engeri gy'akola ebibye. Gwe sabali bagamba nti oba osanga obulyawo drugs zino ze zaali zikufuukidde ekizibu. Nga ze zikumalawo. Ne bakola batya? Drugs zino mbu ze zaali zikumalawo nga ze zikufuukidde ekizibu. Problem. Naye nalina mikwano emirungi like Jack Chandiro, Javan Lozinda, sweetheart, I love you. Mukyala Ameya Nambala nalina abantu abalungi. Zinsobola okuba nga zanfuukira mabega naye si wano currently wembadde mabega. I think ndi 7 months sober. Naye kirungi. 7 months sober. Naye mabegako wali nga onywanga totally sober. 7 months myezi just 7 naye kyatambula olugendo lukyali luwanvu taata. Hata mgundi manyi muwala wange Aisha Grana alinyira basiramu musiramu so oyina engeri ombuuzamu olinga ntadde ku musalaba tonkomerera. Sisobola kukomerera gwe oli muntu wange. But this just 7 months sober nenyumirwa obwa sober. Olabawo enjawulo nnene nnyo. Giraba I learned to appreciate ekindi maaso. That is why I appreciate nze woze nongamba Chris how are you lina linkuvuma buvumi na nechawo naye njigo kumanya nti enchagenda basa okumbikira bro so I've learned a lot from self-love. Neto kaaba bankulabe byengenge bijja. Tokaba
amaziga go gali kumpi Grace nkulaba wale kunjagala nkwagala nnyo nkwagala nnyo naye bw'oba wakimanya nti wali okozesa ebiragalalagala emabega olinga kati enjawulo weeri 7 months sober achievement gyebaze okuva wa Mukama Katonda natuuka ne mutegeera enjagala mutegerere ddala abere mukwano gwange tankoze bubi neyagala look at me I see wewe otaddeko your body is hairy it has always been hairy come on ebino otaddeko to China stress aka video otaddeko bulungi oba kano ke bayita straight look wigi no naye byonna sasa akikola weka Nanjiribye ne mama wange mukyala Susan nakola bugingo netata ne Grace kyava kuki ebiseera biri kye kyali kiteddewo embeera ey'okubeera nga munnaye oli mweyembeera obuzibu bwavaawa ey'okubeera nti munnaye watuuka ekiseera ne weekyawa abantu balowooza oba Grace akozesa ebiragalalagala kumuggyako stress z'alina kiki kyava kuki nali mbikozesa naye saakozesa drugs endala nali nkozesa omwenge kama nansaasira kama mukunsaasira takusaasira lumu mama yantwala mu rehab nze siyalina bigambo sijja kulima ne Mukama yankoze bulungi bigambo byenyina bya Katonda nakutwala mu rehab n'omalayo ebbanga ki nabyogerako emabegaawo interview osembayo okunzijako wandibadde obuuliza byombuuza kati nagala kwogera ku ebyo nabeerayo kati we nabeerayo here I am focus on me now ngamba nti lwaki oze wa mukulu Derek twogere ku biri ombuuze ku maama ne taata ombuuze ku mwana wange gwensinga okwagala simba that olina omwana omuyika musi sofa gwe wakabeera naye wale n'omulago omanyi I'm just asking. Mbuuliza bantu. Mbuuza olina omulala gw'omanyi atali grana. Ati mbuuza gwe mbuulire oyinza nze nzaalidde mu kamera. Kale omukulu kwe tumanyi ffenna kati nti ye taata w'omwana Prince Omar twamulabye ng'oli naye ku TikTok omukwano gwazzeewo. Wali mukwano gwazzeewo naye sigenda kwetugumbula naye tagenda kwetuga alina okubeerawo omwana we ayagala nnyo omwana we omuntu alina okumbuuza bino ebibuuzo alina kuba mukyala Makula omuzeeyi Bugingo yalina okumbuuza tagrana ajeeko alina okumbuuza ebyo notyo tabanga agijeeko tasobola aganya agaana ke agifudde busy tasobola no alaka wa is in the middle of something omanyi akola alina ebintu ebirala byakola abeerayo mu mataka sajja atabira up and down mwamaze ensonga mwamale kuba twalabako emabega kawo mwaddamu nze nakola bintu byammwe ebyo byamawulire kutuvuga speed negativity yatutama we just want to be who we are ayagala omwana we like taata w'omwana period like twagala twala bulamu maaso kati abeera wuwe naawe obeera wuwo of course muli mukuza mwana mwana afe tujja mukuza mpaka ku ddembe kuba tulina maama asinga otutegeera mukyala Makula ategeera ye kati ye omutwalako ddi eri famire ye ne bamulabako and grana eri famire ye omwana wange jajja taata wa Prince yamuwa erinnya dda mabega lwakati mwali mwagala mu bikwate tebyali bya kamera bamuwa erinnya ata ali lovely and she's loved jajja musajja muzeeyi gwesigenda mentioninga linnya muzeeyi amwagala nnyo
Okay. Kimbadde nniza okubire Prince Oma. Naye bwakutte sikitegedde. No, ate mukubira no, it's okay like he's busy. Bwe babadde ku live biki bwe mwasinze okubanga mu Gwala bitu asinze kwogera ku kigora ku mwana. Ku mwana. Kiki twayogedde kiki. Mukulu Ibra. Salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Wala bitu twayogedde ku kirala. I look good. Hey, yes. Obansi tukemo 360. Yeah? Boto tegwa Grace Can chuka mu 360. Ndi nyabo. Ebina toyambadde dyambale mune kweriririyo. Likwateko bajaga mama yambadde. Nyenya mutulabe. Nayo ngudde mule. Omusajja akulabirira bulungi kati Prince Oma akasente akakuwa bulungi akobwa. Takuliza kintu ekyo. Si alabirira ato ngaye yalabirira kati. Nedda Prince ina family ye nange ne yange ne omwana waffe tagenda kula nga ali miserable. Alina okula n'abazadde be newankwata ina bajjajja abalungi. Akula ne bujingo naye nga sinna bambula mbwaze eno. Brother must shine with Prince Oma. Yeah? But Oma's shining. Tujja jogera ko privately. Si bya camera. Zira kunyonyola nga. Ye kati how old is she? 3 years. 3 years. Kati ategeera nti ono maama ono taata. Ne grandma taata amanyi nti jjajjaawe bajjajja alina babiri. Pastor Bujingo baba mwagadde omwana wange bamunjagalira. Yeah. Makula Bujingo mami ne daddy ate nabo tebajjangako grana ngulamboma njana byonna twabikola ebyekisiro bajeera ebyokudde eno neri naye banjagalira omwana ne bamwagazisa bazadde bagamba mama angamba nti ne we tunamwagala tutya tetugenda mujjako taata si taata we alina okusigala nga manyima abazadde yeah they are just grandparents. Yeah, and I love that from Susan Makula. She's, I don't know, she's just so. Kati ensonga zonna mwamala ne muzikwasaganya n'omukulu. Ensonga ki? Ensonga zennyini ezaggwa. Omuntu azaala omwana omulundi gumu. Ate kati mumitingako ne Daddy Grana ne muddamu ne munyumyamu. Nga sibya simu. Twayogera dda naye lwaki twagala lugamba lwamu. Mwine empisa embi temwagaliza Grana. Ate tetumwagaliza oli mwana muto ffe tuli bantu bakulu. Mwine empisa embi mwagala tubeere mu nkaayana. Tulina nkaayana na Daddy Grana. Tulina nkaayana na Daddy Grana. Kati yo manyi Tata Grana ye gy'abeera. Akusindikidde ka message. Agambe let's chat later. Yeah, ngenda naye muwa ekitiibwa. Omukulu yamala na. Muwa ekitiibwa ebintu by'embyokera byabayagala. Kyangamba nti ekitiibwa kuba ate omwana wange so. Kyangamba mba nkiwa ekitiibwa. Kyangamba mba nkiwa ekitiibwa. Kati kyembuuza essaawa zino Grana aliwa? Nabeera ne jjajjaawo. Yatandika okusoma myaka 3. Yongerako nti mu ssomero nga liri international nga asomera mu ssomero ki? Sisi ate oliraba olyagaza eki? Olyagaza ki? Essomero lya Grana olyagaza ki? Oyagala genda muwa butwa? Buli kimu mwekisobola. Njagala genda muwa butwa? Mbuuza bubuuza. Nzikirizibwa kubuuza. Mwana wange just gyali omwana waffe ali oke.
Mze kuba kumbuze ku tata Granda mubuzeeko. Ate nkobe sako. Mukubire mubuzeeko tata Granda. No, ojja mukubire mubuzeeko. Ojja mukubire mubuzeeko. Tata Granda mugambe twagala mubuzaako. Mujja mufuna era bw'omunamu mwetaaga mujja mufuna. Yana no tabbo. With Ibra case. With Ibra case. Think our voice not. Era gwa sako zako. Tata Granda sebo. Ono bamta Ibra case. Ayogera no. Njagala kubuuzaako ssebo. Ombuzeeko nakoma okukola naawe oba twali ku video shoot ya eri nga tuli nemumubba taata w'omwana wange mwamubba eri ku side yebundi ne Frank ajja nesaba kubuuzaako muganda wange tumanyi tuli mu interview ni bannange Magulana kati uli omusajja omwagala nnyo nnyo. Sina kyenja saagala bya Prince naye mwagaliza ekirungi ekisinga. Prince mwagaliza ekisinga kyasinze. Because he's a very good. Naye uli wamuvuma n'ogamba sivumanga kuoma olimba ki naye nakola ensobi nakolera ensobi tama naawe n'ovuma tata w'omwana wo ngawo omwana ebimu alina we yatuuka ne yeegaanira omwana ng'oba omuswaza ebintu bye wali ekolakola ebyo bye wali twaza mweno interview nsuubiza nti ogenda beera muntu mulungi era ndi mufu ongambe bw'otandika okungamba ebyo naye kitabyagala by the way abikaze munasindika gundi wano jamulo yo nakuba